tubaniriza n'abantu b'oku kyalo n'abakyaki tubaniriza mu maka gano mama yagenda okugumya tunyolwa wamu naawe era nze ne maama tuli ekintu kimu tusobola kumalako wiiki nga sinalima ate maama nzikusuubiza ngenda kubeerawo wano era omukyala nayogedde naye mufaliso ngenda kuleeta nzooke mbeereko wano ne maama paka lwanaatereera kuba maama kimukubye wala nnyo. Amanya gange Dr. Tamale Gilbert era nga nkolera Kisubi ne Mulago eyo Mulago ndiyo nga student era nga mukulu wange wayogedde nti muzeeyi abaana badde abaweeredde era ndi mwaka kusembayo ku masters yange era tasobodde giraba naye kyenyinza omwebazaako nti muzeeyi ne maama ono batutegeka bulungi era nsuubira kufe ffenna abali wano ffenna at least tusobola okubeerawo ne maama ono mukulu wange byayogedde taata byabadde akola ate ne tubikola weewaawo ate n'okusingawo so maama njagala okugumya tuli wamu naawe waliwe tugenda kubeerawo era tugenda kunyolwa tujja kukola ekisoboka okulaba nti obeerawo nga tewali buzibu bwonna bukutuukako. Muzeeyi mu mateeka g'obusawo sikiriza kujjanjaba bantu ba Luganda bange naye muzeeyi yali yagaana okujjanjaba omusawo ava mu Uganda okujjako nze era bwe twali tugenda yatugamba ebintu bibiri ontwala ekisubi ewali mutabani wange ate naye alina okubeerawo yali takkiririza kyamuzibwaliranga nnyo okukkiririza mu bantu abalala era ekisubi eyo tubadde tufudde ebitanda emirundi gibadde 3 era ngaomulundi ogwasookera ddala era bwamubikako yagamba afudde naye nga yali mulamu. Omulundi ogwokubiri era ne batuwa ekitanda era mukulu wange babagambye twamulongooseza era n'ogwo baamubika naye nga yali mulamu. Guno omulundi ogusembyeyo bwe twali tugenda bagamba maama ono kitugenda naye tuyinza obutadda nale bato bange ne bakulu bange saabagamba kuba nali saagala bamalamu maanyi era nagamba maama tetulaga ndabayo nze naguma dda era abantu mbadde njogera nabo ku masimu bakimanyi kuba nze omulundi ogwasembayo okutwala muzeeyi mu ddwaliro teyali bubi nga bwe bagamba naye nze maaso g'omusawo yali bubi. So bintu bitono nnyo ebisobola okumenya omutima bitono ddala n'ekintu kye sitagenda kwerabira mu bulamu bwange nti muzeeyi yanfiiridde mu ngalo. Muzeeyi ekigambo kye yasembyeyo okuŋŋamba am I under arrest kubanga bwe bamuwadde akadagala akebasa yazuukuse naye mu prosesi y'omwongera eddagala ddemu awummulemu ndowooza obwongo bwe bwamututte ku ngeri gye yabaddemu ng'alwana so nambuuza am I under arrest nemugamba muzeeyi totegera yenze nagamba gwe nkumanyi era naddawo neyebaka. Muzeeyi yafudde mukute ku mukono gwe nti omukono gwanjogoze nguwulira omutima nga sikyaguwulira wano naye ng'ebyuma bikyabala abasawo nga buli omu agezaako okola naye ng'obudde obwo twakimanyi kyamanyi kibanza
kubanga nze nabadde nakitegeezezza era nafulumye IC eyo kuba nabadde saagala kulaba bittako era nasabye ne bakulu bange saagala kulaba ku kifaananyi kyamuzeeyi kyenasembyeyo okulaba obudde obwo kibeere ekifaananyi ekisembayo kuba nasemba okuwulira bwentyo omulundi gwe nasooka okufiira omulwadde wange nga kyali mu training emulago yali muvubuka muto nga alina sukaali myaka 32 obuko eyo yanfiira mu ngalo emulago omukadde embeera gye nawulira omusawo yenna alina kugamba omulwadde we gwafiisa asooka amukuba wala nnyo oyinza n'okuva mu busawo kuba oyinza olowooza gwakireese embeera eyo nazzeemu nenjiwulira olunaku lwejjo sawa nga 5 nga omuntu agenda naye nga tolina kyosobola kukola amazima abasawo tugumya naye ate gwe omusawo tolina kugumya kuba ne bagamba agenda kubeera bulungi oba okimanyi kitagenda kubeera bulungi so obulwadde bwa muzeeyi benga abasawo omulwadde yatuwa olukusa okwogera ku bulwadde bwe tiragenda wulira nga ntegera ku bulwadde bwe fayiro gyeziri simanyi oba yasayininga disclosure oba teyasayininga obulwadde bwe tetujja kwogeramu kozi ekirala kyenyinza okwogera ku muzeeyi wano ewaka sisaakulira wano akulira bajjajja wange Masaka naye najja wange nankuza eddala nategeera so muzeeyi jagamba mutegedde bukulu kuba natandika omulaba okutegeera nti yono kitange azaala nga ninga mu physics naye otwaberera enaggalama eyo ne muto wange ono nti wazanga omusango nga balowooza taata gwe balaba ku TV etaata wewaka era nga balowooza webagamba nti ngenda kuloba ewa taatawo nti ojja kutya nnyo naye twasanyukanga nnyo nga twagala bagambye taata baleme ate gamba maama kuba maama waliwo wetwerabira omufaliso omuto wange ono erabira omufaliso nga tugenda ku ssomero nga tayagala kusoma yagikisa emotoka n'abukomyawo ng'alowooza obudde bunaba buzibye batugendagala masaawa nnyo ez'ekiro naye ate muzeeyi ono muzeeyi yajjanga ku ssomero ne bamulobera ebintu byonna byonna byebadde okola balowooza agenda kukuba emiggo eginaabutta naate muzeeyi ku baana be yalinga soft nnyo 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 ate muzeeyi ng'atuwa ekitiibwa muzeeyi ayinza okuba alina entalo ze n'abantu naye teyalina ntalo n'abaana be era twatula ng'omwo buli lwasande ng'avudde ku kyaki netunyumya nakungulira engeri gyolina okutambuzamu ebintu muzeeyi tayagala musinga era ekyatuinspiringa ne mukulu wange ono nti namu argument nga ya politics newokeera okusoma ebitabo n'obikula tosobola muwangula kati nange nga muzza mu medicine awo nga naye tanyiga ng'engeri yokka gyoyinza omuwangulamu kufuna kintu kyatamanyi era yatuwa nnyo respect twamugamba fe tugenze ku side ya sciences yasooka n'akigaana natwamala n'akikiriza era n'atusupportingira ddala nnyo nze sijja kubagamba nti tulabye ennaku nnene nnyo nedda tetugenzeeko ku ssomero ne batugoba fiizi tebatugenze ku ssomero babanja nedda tubadde tetutwala bingi nnyo nate nga tetutwala bitono nnyo so muzeeyi atubeereddewo tosobola kwogera ku success yo muzeeyi nga taliimu muzeeyi atubeereddemu waliwo n'ebintu bye tubadde tuyitaayitako lwalinnya lya muzeeyi yagenda natuwa amannya ge mu covid bagenda okugalawo ngaemotoka tezitambula ne bakkiriza abasawo otambula naye saalina motoka ate nga sobola tambuza bigere maama ono nava ku motoka naye nga sirina na driving permit naye kyampisangawo yalinga linnya era nabadde nzija ne mukyala wange ne mugamba emisanga egimu kati nina okireka
kuba abadde anzijayo tagenda kusobolanga kunzijayo. Kuba muzeeyi oyo yanzija poliisi ne bankwata driving without a valid permit nga bagenda nakuntwala mu kooti. Naye era biseera bya covid muzeeyi yajja n'ayogera n'abantu nebanta nebagamba genda netuddamu okugana talinako naye nga mu covid nakijja era naddamu okugana sigenda. So muzeeyi ye atubeereddewo era baganda bange temuyibaala kuba mubadde mulowooza muzeeyi agenda bataasa mu bintu ebimu kitakyaliwo. Kitegeeza obulamu bwaffe bulina okukyuka ate ne tudda obulamu obutali muzeeyi. Kujja kuba buzibu naate tukisobola. So bannayenze bye byange naye nga mwebale kujja kungubazi era olunaku olusoose era n'ennaku endala mutubeererewo kuba tubeetaaga mu budde buno. Ampe ne muto wange atuwe ekyatugamba.